kati mu cabinet eno omuntu eyasinze okunkwata ennyo mu babiro ye mwami gwe bayita Lawrence Muganga. Dr. Lawrence Muganga waliwo competition ezaali Canada eyo. Dr. Lawrence Muganga ye yakiikirira Rwanda mu competition ezo. Era n'awangulira eggwanga lye erya Rwanda omudaali award. Era ne bajaguza bulungi nnyo, bakoze bulungi. Sirinnya wabula omuntu y'omwoli eyawangulira Rwanda award e Canada. President Museveni n'amulonda ate n'amuteeka mu kabineti ya Uganda. Ekyo ku lwange n'abanga ajjeeyo bulungi ekigambo kiri kyeyogera. President Museveni Mbuki nti ye Ssekabaka Emperor. Appointment z'akola tezizibirwa na nsalo ye nga Emperor. Kuba tulinamu n'omuyindi Sanje Tane Latha ye Adonia Ayebare. Nze mu cabinet kinasinze okwewuunyamu kyekyo nti president ayongedde okulaga nti Rwanda si ggwanga eryetongodde. Era nga nti ndowooza yonna si bwe kiri. Jasi yamulonze kuba ali mu Uganda kati. Ali mu Uganda ddi? Kati. Naye nga yawangulira Rwanda award. Ebyo byadda. So ekyo kyemudega jjukira nti president yava wano era yali mukulu mu magye ga wano era wabudde olwo nga muna Uganda namba president w'e Rwanda. Okay, kati bwe bamuggyako omuntu eyetuuka ku ddaala eryo ery'okuwanika bendera ya Rwanda banyewe si kyangu okuwanika bendera y'eggwanga lyamu si kyangu. Era omusajja akikoze aba muzira era ggwanga libeera limujjukira. Nga bwe tujjukira Kiprotic, nga bwe tujjukira Jona Kibuwa, abo bonna n'enzukulu. Okay, now kakati bwe mujjayo ewammwe ngamba kati mutadde mu cabinet eyange message eri mu ekyo nze ku analysis eyange egamba nti no, look here, you are just a boy there. I cross over and make an appointment. Kisinga okuwatawaanya ne President Kagame. President Museveni Kagame jukira ati yali yava wano mu magye ga wano era yali akulira ndoza yali ESO. Okay, ESO ndowooza budo. Now namugenda regime nga amaze okufa ne badeployinga Kagame okugenda e Rwanda n'akulira olutabaalo olwo era n'aluwangula kati ye president w'e Rwanda. Naye President Museveni ekisinga okubagulumbya ne President Kagame, President Museveni ye mu ndowooza yalowooza nti President Kagame agenda kubeera e Rwanda nga RDC. Okina mu ndowooza ajja kubeerayo nga RDC ekyo nga ebiragiro byonna ebifuga Rwanda biva eno. So ekyo bwe yatuuka eri atoli n'ayagala afuuke era pulezidenti kyokka kye yali ateekateeka. Nze ndaba kyekyali mu kulaba kino pulezidenti kyakoze kiraga kyekyali mu pulaani mu nteekateeka ye. Kati olwayo bw'akola kino ayagala kwongera kulaga President Kagame toyina kyoli mu cabinet eno. President Museveni yalaze nti ddala Ssekabaka ekigambo kino yakyogera emabega eyo gye buvuddeko. Abamanyi Oluganda bamusekerera kubanga wano mufu abamanyi Oluganda bannannyini Ssekabaka abeera kabaka eyafa. Naye president context yali ayogereramu kino yali ategeeza nti ye kabaka owa waggulu asukulumye alina abakabaka abatono wansi we. Kati kirabikirawa mu cabinet. Kati mu lulimi olwo President Museveni bwe nkuza mu Lungereza yali ekigambo kyayagala okugyayo nti ye Emperor. Bwe tuba nga twogera ku bakabaka yeso naye ate ye Emperor.
ali waggulu w'abakabaka abalala era bali wansi we. Ssemateeka wa Uganda awa pulezidenti obuyinza okulonda baminisita 21 n'abamyuka baabwe 21 baana naye ne bagamba ayinza okusaba paalamenti emwongereko omuwendo ogwo. bebo betulaba kati 80 oba yasabye ddi simanyi. yasaba nga toliyo gwa tali mu paalamenti wamanya atya. Paalamenti yakatandika okutuula. Paalamenti yakatandika okutuula. Bw'oba ng'ogamba nti olonda cabinet era obalansinga regions, nze ndowooza toyinza n'omulundi n'ogumu kummatiza ti olw'okuba nga abantu b'Ebusujju balonda Okello okubakiikirira mu paalamenti, nti Okello bw'omulonda okugenda mu cabinet tribe gye bayita Baganda mu ssemateeka ebeekiikiriddwa kikyotegeeza kyenkugambye kyennyini ekyo. Okello twamulonze Ebusujju aba yajjayo ati Okello twamulonze ngambye Okello nga nkigenderedde Okello twamulonze bwe njogera erinnya Okello otegererawo nti ateekwa okuba mu kyoli Mulago be batuuma erinnya eryo ate Okello aba mulongo. Okay? Yes. Okay. Now bwe n'omuteeka mu cabinet n'ogamba Buganda bakiikiriddwa. Ngenda maaso batulaba. Kakati olwo nakoze balance. So ekiboga mukyala gwe balonze Desire Muhoozi oyo muwala wa Salimu Musale muganda wa president. Yes. Olwo Buganda bagiwadde ekikiriddwa. Bagiwadde ekikiriddwa. Ngambye bagiwadde. Bagiwadde kubanga ali mu kibuga ekiri mu Central Buganda. Nogenda Ensembabule n'olondayo Shatsi Musherure. Kuteesa azaala oyo omuwala Honorable w'ekitiibwa muyitambula kuba nsizaako emyaka naye nga kamuyite ng'omugunjufu. Honorable w'ekitiibwa Shatsi Musherure muwala wa Sam Kuteesa. Sam Kuteesa masangi gaani ga President Museveni. Olwo Buganda ogisembeza bagiwadde. N'ogenda Emityana n'ondeetya Judith Nabakooba oweka muli nedda twaliza muli mbiganye. Kakati gwe Nabakooba yeddira ki? Kubanga abantu bano tujja mu bika 5 mu bina mu bika 5 mu ebina ebyawano yeddira ki? Abakyala bafe abo betuwasa obalaba bagezi bagezi ebyekitalo. Akola ekintu ekyobukumpanya nga naawe woli okanudde amaaso gwe bba naye obukumpanya bwe notobulaba akumpanya ate n'olaberera nga kyakoze kyekiriyo nti akoze obwenkanya obw'ekitalo. Omukyala n'ayokya mino gya kasooli ebiri nga wano gwe yakusanga olina abaana 2 ye nga yakazaala omu owuwo era si kugamba nti yajja naye yakakuzaalira omu yasanga 2 ab'omusajja. Kati gwe omusajja olina 3 ye omukyala alina ogwo omu mu maka. Kati bw'ayokya emino gya kasooli 2 talina ngeri gy'asobola ye nga ye kukikola kugaba akasooli oyo mu bwenkanya. Obwenkanya obw'ekitalo bw'ateekawo addira abaana bano ababoggwe abasajja 2 buli omu n'amukwasa omunwe gwa kasooli n'agamba owe n'atamuwa owe tamuwa kati obwenkanya
bwe bwenkanywa kati nkulaga bwenkanya kati n'agamba omwana omu kwabo ababo nti John kutulirako munnoono atafunye ne John naye n'akutula wakati naawe ono atafunye n'agamba ne Regina kutulirako munnoono atafunye naye n'amukutulirako akutulira wakati oli ne bamuwa n'abeera na bibiri nga bisinga ono bana ababiri actually mu kibogatta owoono kati aba amaze okufuna omunwa omulamba omukazi kyatayagadde kukola luli era bwe bamasanga bali nze muwaddeko noli basanga naga nze era ono yawaddeko awulya n'obumativu nnyo nti nze muwaddeko nze okukoledde ekisa okuwaako kakati ekyo bw'obanga olondookero wane e Buganda omuteeke ku cabinet omukazi oli mu bwenkanya bw'aba akozesezza bwe naawe akoze ekyo temwina njawulo kale mbanirizaako basewo ne banyamwe naje musinzira okubanga mutugoberera mwe balukubanga gye muli malonyo amunenjala ennumi olwaleero lunaku luno tuzze tuli Mwami Kayiira wali wano ayina emboozi ya kabineeti oyinza okulowooza yeyandibadde mu kisenge ky'okugironda babuuzaako mwenna gye musinziira banaffe aba logistic mbabuuzaako mwebala okutuwa ka bizinesi naye ndowooza naffe mututwaleko mutikka bintu kati ffe temusobola tutikka ne mututwala ne mutuzza ne mututwala ne mutuddiza migugu ne tulambula ku China hawuji twagala kumanya kituufu abakubi baki simanya monkey fist gye bali oba tebaliiyo ine Mwami Kayiira nsaba babuzeeko amalu babuzaako olunaku lwali tuwayeemuko bye tugenda okuwaya wetunaamalira kyemmanyi ojja kuba otegedde bingi nsaba babuzeeko manna batugoberera mbalamusaako nnyo baso ne banyawo era n'abato tujja kwongera okubaganyanga ebirowoozo nammwe buli kadde ke tufisaawo era n'okugezaako okwogera ebituufu however nti n'omuntu okweexpressing endowooza ye nayo ddembe lya ssemateeka erituweebwa mu ssemateeka ddembe ly'abuntu ate eddembe erituweebwa mu ssemateeka teryakikugaana singa nze mba nkoze analysis eyange naawe tandika okulowooza nga bwe mbadde ndowooza oyinza okugamba nti wano wandibaawo ensonga so situgamba nti ffe tusinga okumanya ebituufu naye eyo endaba gye tuba tubirabamu ebintu olwo ku budde obwo yeyammwe kale tutandikirewo jajja tiibu yamaze otuwa kabineti empya wiiki eno Nabbanja prime minister Jessica Alupo yasigaddeyo n'abalala awo kiki kyosuubira mu kabineti eno? Nothing. Why? Minister ba President Museveni bukyatandika kubeera president tabawo bwa minister obulina obuyinza tabawo bwa minister bwakusalirawo ministry ezo abawaaki abawo obwa minister n'asigaza obuyinza obw'okusalawo mu nsi yonna ndowooza ono yasoose okukikola abawaaki bakitya bwe bakuwa ministry bwe bwongo bwayo omuntu gw'oba osobola okwebuuzaako okukuluŋŋamya bamuyita permanent secretary kubanga ye aba alowooza ebyekikugu n'omugamba kati nzize mu minisitule y'ebyobulamu naye ekizibu kyensanze ge malwaliro agataliimu ddagala tuyinza kugula ddagala lyenkanawa okusobola amalwaliro ga Uganda okuba nga galina eddagala obutabulamu nagamba nti ku bukadde 50 bwe tulina tuteekwa okugula eddagala eryenkana wano obungi okuguba mulimu gwa permanent secretary naye kati ekirowoozo ky'okugamba nti buli ddwaliro njagala kibeeremu eddagala ekyo kirowoozo kya minisita era kusalawo kwa minisita n'agamba nti kyo kirimu kimalawo sente meka nti kino gana amalwaliro aga health center tegakyasobola kubaayawo twaga phasing out tugenda kukola tutya okugambusa ebizimbe bino byetaaga sente ne bamala kati minisitule kyeva evaayo ne budget eyaayo buli minisitule ekola budget eyaayo olw'embeera eyo eba ebaweereddwa erimu obuyinza ng'okusalawo kuli mu minisita
ng'akolagana ne permanent secretary okumuyambako mu by'ekikugu oyo gwe bayita minisita. Banno waliwo owuliddeko emirundi egitali gumu minisita n'avaayo n'akola statement, president n'avaayo n'aga ani yamugambye okubyogera ebyo. Kyabaawoko si mulundi gumu. Jesse Muyingo ye yakasembayo wano okitegeera ng'aggalawo essomero lya Al Childhood Okero Oyumu yalikolera obutemu. Gwe bw'otunuulira engeri gye baagabanyizaamu kibalansinga kitya mu byaki mu buyinza nga bagabanya ebifo bya ministry opposition ezo? Nabitunuulidde byonna naye nze mulimu ebintu ebyankutta omubabiro era neneewuuza era neneewuunya. Mu cabinet eno President Museveni yalaze nti ddala Ssekabaka ekigambo kino yakyogera emabega eyo gye buvuddeko. Abamanyi Oluganda bamusekerera kubanga wano mufu abamanyi Oluganda bannannyinirwo Ssekabaka abeera kabaka eyafa. Naye president context yali ayogereramu kino yali ategeeza nti ye kabaka owa waggulu asukulumye alina abakabaka abatono wansi we. Kati kirabikirawa mu cabinet. Mu lulimi olwo President Museveni bwe nkuza mu Lungereza yali ekigambo kyayagala okugyayo nti ye emperor. Bwe tuba nga twogera ku bakabaka yesu okay, naye ate ye emperor ali waggulu w'abakabaka abalala era bali wansi we. Emperor ndowooza wano gwe twalinawo yali emperor wa Ethiopia ng'atwala Ethiopia, Djibouti ndowooza ne Eritrea nga gonna gakyali mu empire eyo eya Ethiopia. Twalina General Bokassa nga naye emperor. So emperor abeera ng'alina abafuzi abalala abali wansi we baatwala. Kati mu cabinet eno omuntu eyasinze okunkwata ennyo omubabiro ye mwami gwe bayita Lawrence Muganga. Dr. Lawrence Muganga waliwo competition ezaali Canada eyo. Dr. Lawrence Muganga ye yakiikirira Rwanda mu competition ezo era n'awangulira eggwanga lye erya Rwanda omudaali award. Era ne bajaguza bulungi nnyo, bakoze bulungi. Sirinnya wabula omuntu y'omu oli eyawangulira Rwanda award e Canada. President Museveni n'amulonda ate n'amuteeka mu kabineti ya Uganda. Ekyo ku lwange n'abanga ajjeeyo bulungi ekigambo kiri kyeyogera. President Museveni mbuki nti ye Ssekabaka emperor. Appointment z'akola tezizibirwa na nsalo ye nga emperor kuba tulinamu n'omuyindi Sanje Tane Latha ye Adonia Ayebare therefore ekyo yakiraze. Actually bwe nalabye omuntu ono gwe nasinze okwesaba kubanga ye nabadde nga awadi ye nabisoma mu mawulire omwo, then nengamba naye ddala president alabeka kyekisinga okubatawaanya ne President Kagame. President Museveni Kagame jukira ti yava wano mu magye ga wano era yali akulira ndoza yali eso okay eso ndowooza budde now namugenda regime nga amaze okufa ne badiployinga Kagame okugenda e Rwanda n'akulira olutabaalo olwo era n'aluwangula kati ye president w'e Rwanda. Naye President Museveni ekisinga okubugulumbya ne President Kagame, President Museveni ye mu ndowooza yalowooza nti President Kagame agenda kubeera e Rwanda nga RDC. Okina mu ndowooza
ajja kubeerayo nga RDC ekyo nga ebiragiro byonna ebifuga Rwanda biva eno. So ekyo bwe yatuuka eri ate olina ayagala afuuke era pulezidenti kyokati yali ateekateeka. Nze ndaba kyekyali mukulaba kino pulezidenti kyakoze kirega kyekyali mu pulaani mu nteekateeka ye. Kati olwayo bw'akola kino ayagala kwongera kulaga pulezidenti Kagame toyina kyoli. Eyo ndowoozayo anti nze ngamba waliwo to make a deduction. Tunuulira ebintu n'okola conclusion. Yes. Ate buli omu era concludinga bubwe. Yes. So ekintu kyomusobola okoncludinga obumu abeera chemistry. When you mix this chemical and this one, you must get this one, this color. Yes. Okay? Obungi bwe butyo obwa kino n'obungi bwe butyo obwa kino bwo mixinga wamu ojja kufunamu ekintu kino nga kiri mu kala eno. Kakati ebyo no byatteganya mu chemistry practical. Bagamba tonyeza amatondo oli mwate okukankana n'okutya ebigezo oluusa olina abiri obyonoonyi. Okay? So awo okawe muyinza okufunira deduction emu. Naye kati ebino ebyendowooza z'abantu n'entunuulira kati nga batunuulira ebyobufuzi. Nze mu cabinet kinasinza okwewuunyamu kyekyo nti president ayongedde okulaga nti Rwanda si ggwanga eryetongodde. Era nga nti eyo ndowooza yonna si bwe kiri. Jasi yamulonze kuba ali mu Uganda kati. Ali mu Uganda ddi? Kati. Naye nga yawangulira Rwanda Award. Ebyo byadda. So ekyo kyemudegama jjukira nti president yava wano era yali mukulu mu magye ga wano era wabudde obwo nga muna Uganda namba president w'e Rwanda. Okay? Kati bwe bamuggyako omuntu eyetuuka ku ddaala eryo ery'okuwanika bendera ya Rwanda banyewe si kyangu okuwanika bendera y'eggwanga lyamu si kyangu era omusajja akikoze aba muzira era ggwanga libeera limujjukira. Nga bwe tujjukira Kiprotic nga bwe tujjukira Jona Kibuwa abo bonna n'enzukulu. Okay? Now kakati bwe mujjayo ewammwe ngamba kati mutadde mu cabinet eyange message eri mu ekyo nze ku analysis eyange egamba nti no look here you are just a boy there. I cross over and make an appointment. Mpulyasi kifiringa abatulaba be banakifiringa. Ejo ate ze ndi omu. Yes. Endowooza y'abangi abatulaba kati be banyiza osalawo. Look, I cross over and make an appointment. Cross border appointment. Ekyo sokola ine ekyo si kyange. Ndowooza duno President Museveni noza lwasoose kikola bwatyo n'akola cross border appointment mu cabinet. Badde nondoola. Okay, mulimu Abanarwanda abafu abawano kuba ne musimateeka waffe mwebali. That's not my issue. The issue is twa omuntu eyawanika bendera ya Rwanda e Canada kati ali mu cabinet ya Uganda. That is the only issue. Enga mukyesibyeko nnyo anti kyegambye nti kakati ekyo kitegeeza nze ku lwange ajjukira President Museveni byayogera nti ye Ssekabaka mwabaganda mwalowooza nti ye Ssekabaka yafa. Si kye yali ategeeza nti ali waggulu w'abafuzi abali wano mu Africa. Kitegeera. And so often President Museveni ye tagamba nti muna Uganda agamba is Pan-African. Era obwa Pan-Africanism abutuukiriza mu ekyo kyakoze okukola cross border appointment. Yes, that is Pan-Africanism. But then twenza ate kumala kola teeka lya sovereignty bill, sovereignty act. Ng'oyagala eggwanga Uganda n'obwetengereza bwebuteekebwemu ekitiibwa ate n'okola cross border appointment. Ate ng'oyagala kibeere wuwo ng'ate oli office gy'omuwadde yegenda okuteekesa mu that is the most sensitive office mu mawanga gonna. Yes. Kiringa nga ffe Abaganda bwe tubeera n'ekisenge era ne tutukira n'olugero olugamba nti eby'omunju tebitottolwa. Yes. That is Minister of Internal Affairs. Gwe mulimu gwayo. Gwe bagikwasizza mu era Minister wa Internal Affairs yagenda okuteekesanga mu nkola etteeka eryo ya sovereignty. Naye is coming from across.
bakategedde so ebyange si byangu ebyange si byangu but that was the analysis. Nagasa etteeka erya sovereignty nengatta ne cross border appointment ate nga etteeka erya sovereignty Minister of Internal Affairs gweriwo obuyinza obwenkomeredde okuteekesa mu nkola buli kyonna kyaba ayagala n'okusalawo ani anaafuna ekibonerezo kino oba kino kiri mu Minister of Internal Affairs. Now the Minister of Internal Affairs has been appointed from across muteeka waliwo kigaanirwa kiina kye bayita dual citizenship kati mukuganira wa mu Dr. Lawrence Muganga. I'm not opposing that. Ekyo si argument yange si weeri awo. Argument yange neewuunya ono muntu Katonda yamutonda atya awangulira amawanga abiri ag'enjawulo emidaali gyago. Omaze okuwangula ogweri oguli wadde ate ogweri ogize mukukola mu cabinet. Mutuuze dual citizenship tugirina wano. Okirizwa okwera omutuuze w'e Rwanda ng'oli Uganda. So that is it. Ekyo kyo ngambe mu cabinet nakirabye mubadde nga mukukuluma. Then nengenda mu ngabanya ya minister. Kyembadde nkugamba bulijjo mukukuluma. Nga mukukuluma mugamba Abaganda batulese kati Central yafunye ebifo 21. Ekyo kyembadde ngendako n'atunuulidde ne manyi President Museveni agamba bamwongere ssemateeka wa Uganda. Awa president obuyinza okulonda ba minister 21. Yes. N'abamyuka baabwe 21. Baana. Naye bagamba ayinza okusaba parliament emwongereko omuwendo ogwo. Bebo betulaba kati 80 oba yasabye ddi simanyi. Yasaba nga toliyo gwa tali mu parliament gwamanya atya. Parliament yakatandika okutuula. Parliament yakatandika okutuula. Ate buli babaka ba parliament ekyo tosobola kikolyako an act of parliament nti kakati omuwendo ogwa ssemateeka twagwongeza kitegeeza buli lwoba ogenda okukola cabinet buli wandibadde okukola eyo ekuweebwa mu ssemateeka. Then parliament bwetuula n'osaba ekukkiriza oyongezeko omuwendo ogwo kuba ensonga z'oba obawadde. Ekyo kyekyawandiikibwa mu ssemateeka. Nti obuyinza obw'okwongezako omuwendo gw'aba minisita buli mu parliament. Si parliament ewedde, parliament eno. Oba olina saba buli parliament. Yes. Lyeteeka kye ligamba. Ssemateeka yagamba si teeka na buseeteeka. Ssemateeka akugamba olina okuddamu baminisita olonda 21 n'abamyuka baabwe 21 be bantu 42 abateekwa okuddukanya eggwanga mu cabinet. Then bw'oba oyagala obanga owuli omuwendo ogwo tegukumala ku lw'ensonga gwe president z'olabye osaba parliament olukusa ekukkirize okwongeza ku muwendo ogwo. Oba balikyusa tomanyi. Ssemateeka ne bamukyusa. Nakawayiro bandibadde baakakyusa. Ssemateeka nsula naye ate ensula naye busuzi ne mu bokisi mwali. Naye ate kakati awo kitegeeza yasabye atya kubanga ayina sabira mu parliament mu lujjudde kiki. So oba agiwandiikira through the lead of government business. Kati parliament ekyaliwo eyo kyenkugambye nti parliament gye twalonze eyakalayira yandibadde yagisabye, yandibadde ye akola cabinet emuweebwa abantu 42. Parliament bwe yanditudde n'aweereza okusaba kwe n'ayagala kwongeza ku muwendo ogwo n'alaga n'ensonga. Ensonga ezo bwe zimatiza parliament eyinza okukkiriziganya naye oba oggaana. N'alyoka ayongerayo okuweza abalala abaminisita. N'alyoka ayongerako endulundu yonna gy'aba ayagala kasaba ng'agisabe n'emuweebwa. Kati bagenda ku approvinga biki nga bibapprovinga tebiri mu mateeka. Guzi wano wantuuza ng'ongamba nti batandise okulwanyisa enguzi. Negamba teri kikolebwa nga kibubuwenyi bw'amateeka ne kiba nga kya nsonga. So
parliament eno wene approving abantu abo ekinana nga tebuuza president bibuuzo naye ojja kumanya nti fake. Leero bannaye so tusooka tugende ku ngabanya y'ebifo ebyo. Mukyalina kye mutuuma bifo 21 ebyaki byo mwafunye Desire Muhoza wano Kiboga n'Abakooba mukyala Shatsi Musharure nowene Wakisa Museyani Misa Kabanda ni omulala bangi naawe bifo 21 Masamu Mayanja Central mukyalina kye mubanja kakati Ssemateeka oyo owa Uganda bw'omukebera is it the first schedule emabega eri I think it's the first schedule oba second nja kukebera mu ndabe now erimu amawanga g'abantu ababeera mu ggwanga lye bayita Uganda ze bayita tribes. Kati mu mawanga ago agali mu Uganda galina ebitundu gye gabeera ze muyita regions ne sub-regions. Okay? Yeah. Kakati bw'oba ng'ogamba nti olonda cabinet era obalansinga regions, nze ndowooza toyinza n'omulundi n'ogumu kummatiza ti olw'okuba nga abantu b'Ebusujju balonda Okello okubakiikirira mu parliament, nti Okello bw'omulonda okugenda mu cabinet tribe gye bayita Baganda mu ssemateeka ebeekiikiriddwa kikyotegeeza kyenkugambye kyennyini ekyo. Okello twamulonze Busujju aba yajjayo ati Okello twamulonze ngambye Okello nga nkigenderedde Okello twamulonze bwe njogera erinnya Okello otegererawo nti ateekwa okuba mu kyoli Mulago be batuuma erinnya eryo ate Okello aba mulongo. Okay? Yes. Okay. Now bwe n'omuteeka mu cabinet n'ogamba Buganda bakiikiriddwa ngenda maaso batulaba. Kakati olwo nakoze balance. So Kiboga mukyala gwe balonze Desire Muhoza oyo muwala wa Salim Musale muganda wa president. Yes. Olwo Buganda bagiwadde ekikiriddwa bagiwadde ekikiriddwa ngambye bagiwadde bagiwadde kubanga ali mu kibuga ekiri mu Central Buganda. nogenda esembabule nolondayo Shatsi Musharure Kuteesa azaala oyo omuwala Honorable w'ekitiibwa muyitambula kuba nsizaako emyaka naye nga kamuyite ng'omugunjufu Honorable w'ekitiibwa Shatsi Musharure muwala wa Sam Kuteesa. Sam Kuteesa masangi gani ga President Museveni. olwo Buganda ogisembeza bagiwadde n'ogenda emityana nondeetya Judith n'Abakooba oweeka muli nedda twaliza muli mbiganye. Kakati gwe n'Abakooba yeddira ki kubanga abantu bano tujja mu bika 5 mu bina mu bika 5 mu ebina ebyawano yeddira ki n'ensobi eriwa mwami Kayira kankubuuza ensobi eriwa eri kufa ababalonda kufe tubalonda tubasindikira omukulu tetwajjayo baagala
Joyce ntwatwa oba otegeera nze kyenkugambye mana bosa wendiga nakugambye bweti kakati abatuuliza kambagambe abakyala bafa bwe tuwasa obalaba bagezi bagezi ebyekitalo akola ekintu ekyobukumpanya nga naawe woli okanudde amaaso gwe bba naye obukumpanya bwe notobulaba akumpanya ate n'oleberera nga kyakoze kyekiriyo kyakoze obwenkanya obwekitalo omukyala n'ayokya mino gya kasooli eki ebiri nga wano gwe yakusanga olina abaana babiri ye nga yakazaala omu owuwo era si kugamba nti yajja naye yakakuzaalira omu yasanga babiri ab'omusajja kati gwe omusajja olina basatu yes ye omukyala alina omu mu maka kati bw'ayokya emino gya kasooli ebiri talina ngeri gy'asobola ye nga ye kukikola kugaba kasooli oyo mu bwenkanya obwenkanya obwekitalo bwateekawo addira abaana bano ababoggwe abasajja ababiri buli omu n'amukwasa omunwe gwa kasooli n'agamba owe n'atamuwa owe tamuwa kati obwenkanya bwe bwenkanya kati nkulaga bwenkanya kati n'agamba omwana omu kwabo ababo nti John kutulirako munnoono atafunye ne John naye n'akutula wakati naawe ono atafunye n'agamba ne Regina kutulirako munnoono atafunye naye n'amukutulirako akutulira wakati oli ne bamuwa n'abeera na bibiri nga bisinga ono bana ababiri actually omuntu bw'ogatta owoono akati aba amaze okufuna omunwa omulamba omukazi kyatayagadde kukola luli era bwe bamusanga balyaga nze muwaddeko noli basanga naga nze mu era ono yawaddeko awulya n'obumativu nnyo nti nze muwaddeko nze okukoledde ekisa okuwaako kakati ekyo bw'obanga olondookero wane e Buganda omuteeke ku cabinet omukazi oli mu bwenkanya bw'aba akozesezza gwe naawe akoze ekyo temumwina njawulo bakazi bafu balafu bagezi babi nnyo gwanga bbi bagezi neffe batuwadde tuli mu kusagambiza batuwadde tuli mu kusakambiza era tubukira waggulu gyazi kati kwaba abeeremu bameka bwobaze kati abo banzigireko tutegeeza tugenda balanga tulinawo Saamu Mayanja Mayanja ate naye nga bwe mukubuulya naye ng'omutegeera bulungi okusingawo ate Misa Kabanda sinaa kumusoma nnyo biography ate ani omulala be nalabye mu cabinet ye maama abo bonna ndabanga ababa bagwe waffe tongoba kuba ate nze nkugobako kugobako abatulaba omukulu byayogera ono temulabanga bya kigwi kya ddalu owekitiibwa Nadduli yafuna obutakkaanya n'abantu abaali bagenza okuwandiika amagye Erwere mbijjukira enkola eri nti buli district bagiwa omukisa okuwandiikisa era ne bawandiikirayo naye kati ate bali abawandiika baali balina enkola yaabwe ey'enjawulo nga balina eggwanga erimu lye baagala okutumbula mu magye baavuganga abantu okuvajja mu ggwanga eryo abantu abo gye babeera ne bababunya disitulikiti zonna eza Uganda nga bo twali mu bubaasi kwolwo Nadduli n'agamba no kino kyali kimaze ebbanga nga kikolebwa n'awulira nti akikooye kimukeese n'agenda atuukayo bawandiikira namugamba abantu bano bonna ndi wano mazeewo ebbanga twalwana amayumba g'abantu n'ebika byonna ebiri mu nnumba manyi n'agenda omu ku baayi mulayini namugamba gwe bakuzaalawo nga tamanyi nga amanyiyo kabasi konna n'akayiwa eno bati kali babazaali n'agamba bawandiika abaana b'omulweru so kakati ekyo owekitiibwa Nadduli kyali alwanako nange kyenwanako ate Christmas Kiyunga owekitiibwa Nadduli kyali alwanako naawe kyoliko nange kyenwanako tulina ba Christmas Kiyunga tulina ono mwami Jesse Miyingo
Musenero Monica Musanza bonasi bana bawano Henry Musasizi bonasi bana bawana anakusesa bawa so kati kyengambe ekyo yeno Katumba Wamala byamuka Mafredi ono weri walisi wa wano mu Central abana bana neno mwattu sokoleke sibang obanza asome bubi walaye kuli city siraba ko linyanga lino muziro nga nsobola ogute empozi kyeyu ne Haruna Kasolo eriyo ndi mogo muziro gwe ngomanyi bakyeyune Jacqueline Mbabazi Anifa Banjirana Joyce Sebugwawo sibandiga Kabuye Kyofa Togabye abo si basatu ne Katumba Wamala bana Justin Namere oyo wante batano Nakawuki Susan Nsambo mukaago Aisha Sekindi musanvu Julius Maganda Wandera abamuganda musanvu Gimanyaga line emiziro bane munkwate bulungi nze sibalabye uno nange sibala ebyo naye nze gambe kati ebifo abiri mu ekimu ebya Central Region ebirinde abalina emiziro bosobola balako 7 benzo osobola okudda mukale dawe nombaliramu nze naye kambadde amaaso gakooye kakati nze gambe so kwagabe abiri mu omu kati Bangirana mujeeko simubaze ojeko shots simubaze ojeko desire muwoza ojeko nabakuba sigaza wambeka 17 nabala nsobola ogenda nga nsala kuba ne mayanja naye nsobola okumujjako ate lwaki nze mumanyi ebale Kayira wati wali onkubiza emigono ku kisitole kyagundi wano ne bankubira esimu omusajja akwayansanga nange ndi kitwe guluba ani agati nagala ntise tisaawo kati otandise era obulungi bwa kino buli bumu kyekiri kyengambye nti tulina amawanga agali mu ssemateeka tribes eyawandiika mu ssemateeka yatewandiikamu nti ababeera e Buganda edda si yawandiika eyawandiika ssemateeka yawandiikamu Baganda as a tribe so when you go to that region banoonye Kayira ekikigambo ng'ekirinde kyogere that is ssemateeka genda okebere mu schedule mwe bawandiika amawanga tebateekamu. I think it is the second schedule. First schedule mulimu ensalo za Uganda zonna bw'otuuka wano wotera wano bw'otuuka wano wotera wano Uganda enamba eri omanyi basimba omanyi bino ebyapa by'ettaka nga bwe babikola basimba amayinja kati pillars ezo zonna amayinja ga basimba ku nsalo za Uganda ye first schedule, then second schedule ne mubeeramu amawanga g'abantu abali mu Uganda. Yawandiika ssemateeka teyagamba nti ababeera e Buganda era teyawandiika nti centralize kubanga gwokebi bawadde Central Region. Central Region ebeeramu baki? Yawandiika ssemateeka teyawandiika centralize era ndowooza beetaaga okukyusa ssemateeka bateekemu centralize nga be bantu ababeera mu Central Region. Kakati eno ekikyo kyogamba kiryoke kiveeyo okero bamunonde ebusujju tumbalire eno mu basentula tugende ku kyokulonda speaker mande balonda akaluka speaker netuvayo nga Jacob Oboth yayiseewo ekyo kye nakugamba wano mwagala mbagambe bye mwagala naye nze njogera byange twali wali naye nkugamba nti ono Katemba gwe babagamba nti waliwo omuwamagye alwanyisa enguzi oyo ye Katemba awedde era nze temumunyumiza. Ekisooka ekyo bakoze bubbi bwa kkondo emisana tukukubba mmotoka ya mukazi ompulidde twayinza kubanga ogamba nti ozze kulwanyisa nguzi ate n'ogamba nti gwe walonze speaker Piero yu gwe walonze speaker Jacob Oboth omu ku abo ababba amabaati ga prime minister yali atwala e Karamoja.
kati kyovunanamu ngo kiba kifiiridde tumuyozayoza Jacobo yatandise emirimu gye wiiki eno yonna oba ntegedde orientation yagigadde bulungi nnyo tumusubira lwakuna mu State of the Nation address tayibwa namumyukaawo kati chapter yawedde ya speakership race. Yes. Mau yavaayo na 16 anange Mau alabye ennaku ne Museveni endagaano azimenya buli lunaku Museveni oba kiki? No, nze President Museveni sina we mwenenyeza era sina gwe nsaasira mu abo baakozesa. Kasookiriza okugamba wano tosobola kukola ne President Museveni ng'okozesa obwongo obubwo. Osooka okuwaayo kitu ekyo n'asokoolamu obwongo bwo n'alyoka ateekamu bye byayagala bikubeeremu kitu ekyo n'aduumira nodda ng'oli mupya. Yes. Kati nga ffe abaagala okukozesa obwongo bwaffe tusisobola kukola na President Museveni. Era ne bwe nabeeranga nga nkola ne bakama bange I was always upright nga nkola kyenteekwa okukola. Kagwe buli sawa abeeranga okwo ku position side nedda nga nkola emirimu ne bakama bange nali teacher era headmaster ngerezo sirira kwebuuza ku ddi y'okuzimba somero bwe ndaba ekyeteekisa mpita abazadde kubanga gwe mulimu gwabwe ne tukidiscussing ewaddi yo ntwala kiwedde twateeseza ne bwe tubagenda kontulubinga bwe bati tubakyenduusinga nga kikola. Tumalirize ne cabinet yammwe aba National Unity Platform mbayozaayoza nnyo kati mwakomezaawo Ssenyonyi munaanenya ki Museveni okuzza Nabbanja? Ani yanenyeza? Ndaye abanenya abantu nze bya President Museveni gwe siinamu ssuubi lyonna mu Uganda eno kati munenyeza ki? Tewali minisita gwe nsuubiramu ssuubi. Nakugambye baminisita be tebeetengeredde kati kyonna ky'oba oleese kyekyo. Yes. Ekiriwo kyekiriwo. Yes. Aliwo minisita akola nga teyamaze kwebuuza ku mukama we. Eyammwe sooka ogimbuulire. Nze ngamira baffe mbayozaayoza. I'm happy. Nti ffe olwaleero luno mubende batuwadde ne minisita. Shadow. Yes. That shadow mwogera shadow naye lwakuba gavumenti za wano zo mu baddugavu ziri awo tezitegeerekeka. Naye mu zi gavumenti ezitegeereka mu shadow ministry eyo jjukira nti muba ne policies muze mwagala mu mawanga amategeevu. Ono minisita ali mu buyinza enteekateeka ze muyina mu ministry yammwe ya shadow muzimuwaako kopi naziyisaamu. Yes. Nti ennungi eziba zirimu ne bazigatta mu bye bakola. Yes. Nga process eba nnene eba nnungi ng'oggyeko okugamba nti ffe tufuga toyinza kugamba nti ebirowoozo byonna ebiri mu bantu bali nabyo bifu. Babeera nabingi nnyo ebitwala eggwanga mu maaso kuba nabo bakulembeze. Yes. balina bye bakiikirira. And if abantu bonna babeera mu opposition bo batunuulira wonna mu nsi simanyi lwaki baba ne bright ideas naye lwaki tebaweebwa mukisa ate bwe bagenda ku ludda luli ne bafuuka anti omanyi kibayita executive powers. Yes. Eno muba mukyaleeta ebirowoozo ebyawamu bwe mbatuuka eri ate oli n'abeefuulya n'abagamba tayagala kukola bwati eyanga agifuluma. Bwe yanga agifuluma. So tuyozeyoze Jolo Ssenyonyi okuddayo ngalo tumuyozaayoza. Onambese John Baptist muyozaayoza. Commissioner batuwadde ali naye muyozaayoza. Nsamba bamuwadde Park Public Accounts Committee ogwo omulema nkakasanga ajja gukola. Lwaki buli muntu nga bwagamba nti ajja gukola? You know, nti singa obadde otunoonya ddala ebiteeso bye byasembyeyo wano baali bagenda. Yes, babaali batwala road fund ate oba okugenda okumanya okubizza eri manya byagenda bitya. Nabagamba people tubeemu mu kalaasi
tukole bati therefore kakati oyo kati twala ya malalago akola obubbi bw'essente Patrick Samba akumazi ajja kukuba agamisana n'essente azikusesema I expect a good job out of him. Empozi bakulonda okulonda Abdul Katuntu yali atandise bulungi naye alina we bamunafuyiza yali nnyo mukwawa ya Mongo alina bamunafuyiza naye ensuubira okuba nga Honorable Nsamba has an independent mind ate eggwanga lino alyagaliza ono oyinza okulowooza nti ababbi bubakeeredde mu Public Accounts Committee. Yes. Teri byakudda mu kuwoza mbu anti mbadde nkyana bakanzije jangu nga bw'oli nkubyoleriyo kaba n'amaanyi akakiiko ako actually ndike kakiiko akandibadde kakolera ogw'okukwata ababbi mwe bannayuganda babeerawo ne bawulirawo bamuwadde ekifo naye nga tebamanyi maanyi gaakyo amaanyi mangi nnyo oyo yakufuuza ababbi eri mu central ku ministry ez'enjawulo neeno mu lokolo awo nno kati awo kakulu bana gundi bamutadde okero oyumu okukola ki okumuteeka kalabba okero nyuma bakyalinayo stages ez'enjawulo koti eya high court bwekusalira ekibonerezo ekyokuwanikibwa kalabba oba oyagala oba toyagala oba olina okujulira n'ogenda mu court of appeal oba oyagala oba toyagala oba olina okujulira nga gukusingiddeawo singa tugambe nawo gukusingirawo oba olina okujulira n'ogenda mu Supreme Court. It is only the Supreme Court ekakasa ti omuntu awanikibwa kalabba kitegeeza kati kyetulinze zigeza tusibula abantu bano so nga Supreme Court tenakubaako kyekola ajja kubeerayo nga yeebase oyumu yes ebyana byakoze stola mbu bamaze omussa kalabba ninga bamuyisizza manju tebamuyiisize nkugambye Supreme Court ejja kumala kuwa ruling gwe ne bwoba oyagala obutajulira ng'owulira gwakusinze etteeka ligamba akakasa ekibonerezo ky'omuntu okuwanikibwa kalabba semateeka yagamba Supreme ejja kuba Supreme Court kajeeza bino bye tunyumyamu mbu saawa yonna ago mandaazi nakugambye nti mu Uganda mulimu abantu ababisi n'abantu ababugu mwago mandaazi ate gano agaduze bebaza nayo okuva gye twatandikidde ka weekend kanzoe tekannabakwata bubi munzikirize tubasibulire wano Mwami Kayiira simanyi ndowooza nja kunoonyako ku Lwokusatu tuwe omusango gye guli ogwa Kaweri Coffee mugwogerako ndowooza tegubagaanibwa gwogerwako tetugutuwanibwa naye twogera ebitaguleeta ebitagusala tokola judgment you can discuss noga tuvudde wano tutuuse wano twagala tuwulira gye mwagenda e Kampala byatambula Lwokusatu nja kunoonyako nja kujjayo eyo ewaka Lwokusatu ziba ssaawa mmeka tujja kukola ssaawa nga ndowooza 8-9 awo tujja kunfuna empozi tugenda kukola lwakubiri okwewala okutaataaganya muzikirize olunaku olwaleero tubasibulire olina akasembayo bwowereza President wanti batugambye ke balonze ropo legitimacy mwagiwadde government legitimacy kyeki eyo ndo naye ejja kuba mboozi mpanvuko katugirinde kubanga katugirinde kubiri nga bwe nagamba by the way sijja ku muzindalo wano oba mu kamera wano kumba bantu bwe njogera abantu ababisi n'abantu ababugumye ekigambo kino sikyakuvuma nti nawa nkuwa ekyokulabirako Dr. Rongoosa mu ddwaliro ng'omuntu okukubaaga n'akugyamu obukyafu bwonna obukolima ate n'akukola n'akuzaawo yangu bimwanguyira naye ate yingini y'emmotoka ye bwefa tayinza kulowoozaako ne bwebanga tugambe eganyi buganyi ku startinga tayinza kulowoozaako tuba kivudde ku pulago baki basindika busindisi mmotoka bulambalamba ne bagitwala ate ewa makanika so kakati dokita ye ku by'okulongoosa omuntu abeera mu bugumye okitegeera kate ku by'okukanika emmotoka nga mubisi tujja kudda olwokubiri sijja mu kamera kola ki kuvuma abantu nedda
naye nga kyogera kituufu naye ng'abaawo ne kyamanyi mu lulimi olw'Obangereza omuntu abeera green ku kintu nga tomanyi bwe bakitandikira. Muzikirize olunaku olwaleero wamma tubasiibulidde wano atakumira musaala abankuumire. Tugenda kusinkana ku Lwokubiri ne Muzeeyi Kayiira. Mande tuyinza okubeera ne Kalusha Bwalya kandabe weekend wegenda okubanga etuyisizza. So nze mbasiibulidde wano olunaku olwaleero atakumira musaala abankuumire. Bye bye.